Kakati abantu abalya ssente z'abakadaama ne mumala ne mubatiisatiisa nga bazibasabye, abamu mubasuubiza n'okubattira ku byeyo, abamu mubatiisatiisa okutiisatiisa okw'ekika ekyawaggulu naye nga ku ssente zaabwe ze babateresa ze mubatiisizatiisizaako mu kikomye. Mukimanye nti ne bakadaama bano bayita mu ttanuulu okukuŋŋaanya ako akasente ke mukakkanako ne mulya, baba n'obuvunaanyizibwa balina abaana. Kakati Kadaama golaba oyo mu katambi, maama we yalya ssente ze empitirivu. Abantu bano batandika okulya ssente miliyoni 5, miliyoni 7, ezo ziba ssente nnyingi. Mumanyi ssente bwe zimenya okusonda, olaba ne bw'oba osonda emitwalo 5 muganda wange omuntu alina obuvunaanyizibwa okuweza miliyoni 5. Kati Kadaama ono maama we yalya ssente ze. Maama we ono ogolaba mu bifaananyi ng'ali ne bbaawe bali mu mikolo gy'okwanjula. Omanyi bano abantu kye baakola? Ssente za Kadaama ze yali ateresa maama we bazikola ne bazikolamu emikolo egyabwe. Omusajja n'ayanjula omukazi, ne bakola embaga. Tebaakoma okwo, ne bagenda n'okumaliriza ennyumba yaabwe ne bagimaliriza gye baali bazimba. Okumanya bano bajooga, baagula n'emmotoka nga bakoye okutambuza ebigere. Kadaama atuuka abanja maama we ssente zamugamba, maama wandibadde ompa akasente kange ninamukka obuzibu n'obwetaavu nkaagala. Omukazi yamugamba, obusente bwe wampa tewampa nnyo, kati ogaba obusente bwokka buyinza okwogeza ebigambo bwe bityo. Naye ng'ajjukira ssente ze yazikozesa tazimusabye, tamugambye. Batandise okumutiisatiisa nga bwe basobola okumuttira ku kyeyo. Kadaama agamba takyalina na kitiibwa kyonna kyawa maama we kubanga yamuwulira ssente ze. Ekintu kyayagala kiri ekintu kimu, kumusasula ssente ze. Munyiivu, alina obulumi ku mutima, agamba obulumi bw'alina ku mutima asanayo omuntu n'amubudaabudamuko kubanga maama we gwe yeesiga mu bangi kye yamukola tekikoleka muntu wo. Mulina okukimanya nti ssente zitabula, zisatulula oba mugandawo oba maamawo oba bbaawo oba ani. Mwesige batono. Kankutuuseyo Kadaama ono omwewulirireko mu bigambo bye. Video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Guys, singa wasobola okuvaayo omuntu omunambikula obulumi obuli ku mutima gwange olw'omukazi ono yalya ssente zange. Nze sikyamwana kitiibwa kubanga ono maama wange mulamba, nali simuyitangako mukazi mu bulamu bwange bukyambaawo. Yalya ssente zange ne bbaawe we ne bagulamu emmotoka ne beezimbira ne bakola buli kimu, naye baana musimanyi. Mukazi gwe oba osanga Allah kyekyo kyakusasula kumma mwana mu bufumbo ku bbanga ly'omaze ng'ofumbiddwa n'olya ssente zange. Simanyi ya Allah buli zziga eritonya ku mutima gwange mulisasulire gwe ne bbaawo. Bannange nze sikyamuwa kitiibwa, tampulirangako nga muyita na mukazi mu bulamu bwe, tampulirangako, nali mu respectinga. Kankome naawe kubanga njakkaaba mu nsekerere. Ono nno gwe mulaba mulokole nnyo era ne mu kyaki atuula mu maaso. Ono ayina n'obukulu mu kyaki, ye yaddira ssente zange n'azirya ye ne bbaawe, ne bakwata ssente zange ne bazirya. Naye lumu nga ngenda ewaabwe okubanja ssente zange, ndi mu kubanja, basula mu bikomera, balina emmotoka, balina buli kimu. Nga ye ayima ayina ewalala gye bazimba. Halo, akuba ku site. Waliyo eyo obusawo bwa sementi bwaweddeyo oba nnyongereyo ko bali gye buli naye tebumala bulungi kono kale kankube ku Adweya babaleetere. Alo Adweya, mutwaleyo ku site obusawo bwa sementi webuti kanteekeko ssente kati kambatereko ssente nganzize kubanja ssente zange ze natuuyanira ng'ate naawe wali okubyeko ku kyeyo mukazi gwe. Bamikwano nange neevaamu n'enkola effujjo, omanyi nze ku ssente eyange nga ngimenyekedde. Sivaawo ntyo nafuluma bweno ne neekalakasa ne mugajja kumpa zange, mujja kumpa ezange. Abantu kwe kukuŋŋaana kwe kuswalaswalako kwe kumpaako obutono obwo obutono okusinziira ku ssente ze mubanja. Nazimpa naye we navaayo banjogerera nga we mbaswaziza ku kyalo.
nze mbaswaze ku kyalo bamikwano temunnaba oba ukyali ku kyalo ne wano ku internet njagala video zitambule zituuke neyo gy'obadde tosuubira nti tezijja tuuka. Njagala zitambule zituuke ne mbasumba bammwe kubanga ne mbasumba olabika waliyo abaana be mwateresa ssente nga nazo teziriiyo. Bamikwano mukwate ssente zange muzimpe mu bulungi bannange munnyambeko mwabayina akawunti ennene munnyambeko munnangireko n'omukyala yalya ssente zange. Uganda Police where are you? Bannange muntaase tosobola kugira munno ng'asaba ssente ze gwoyima eri bubatu naye bannange nazzewa mmanyiddwa kale mmanyiddwa naye mukwano woba watya kyalo kukumanya ensi yonna egenda kubamanya gwe ne bbaawo. Mukwate ssente zange muzimpe right now manja ssente zange ne bwe luba 10 nga si lulwo lujje muzizo okyabulidde omwana nga nawe odda ku ssente yange olya gwe astagfirullah. Naye mmwe kambabuulire bakadama bangi betuwulidde nga bakaaba olw'abantu okubalira ssente nga bawulira obulumi ku mutima n'ennyiike olw'abantu okubalira ssente zaabwe ez'okukyeyo. Abamu ku abo abasinga okulya ssente zino tebazibawola bwozi. Omuntu akeera ku makya olw'okuba nti omuteresa n'atandika okwetuminkiriza okukakana ku ssente zo n'azirya nga tazikusabye. Abantu bano abasinga okukola ebintu bino bibantu betwesiga abafamire, baganda baffe, bamaama baffe, basenga baffe n'abantu abalala. Babba bammwe olumu baba n'obuvunaanyizibwa ku ssente ezo lwa nsonga nti bbaawo asobola okuba ng'ayina abaana bo baalabirira ng'ayina access ku ssente ezo nti asobola okuziggyako n'asasulira abaana school fees. Sijja kalabo bo kubagira nnyo naye njaga twogere ku bano abantu abalala betwesiga abafamire balidde ssente z'abakadama bangi ng'ate we bamala okuzirya batandika okubatiisatiisa. Oli n'akwata ssente zo n'azirya n'akulira miliyoni nga 5 miliyoni 7 n'ozimusaba n'akugamba kati obwo obusente bwokka bwe bukuleekaanya olwo singa natwala bulamu ojja kukola ssente endala. Okitegeera kwegamba naddaawo n'atandika n'okubalaatira mu ssente zo. Okitegeera tuwulidde bakadama bangi baliridde ssente ate ne batandika okubatiisatiisa. Oli n'alya ssente zo. Ekisookera ddala singa abantu bano bamanyi obulumi bakadama bwe bayitamu nga bali ku byeyo, singa bakimanyi nti mwebaka ssaawa ntono nnyo, singa bakimanyi nti mwebaka leeti, singa bakimanyi nti bakadama bangi abasinga okuttibwa battibwa bali ku mirimu, oli nattibwa ng'ali ku mulimu. Abamu tebakimanyi nti bakadama e Saudi Arabia tebalwala. Kituufu mulwala naye ate mubanga abatalwala kubanga olwala ate n'osigala ng'okola oli muyi, okola omusujja gukuluma, wena n'okogga n'okekenuka naye nga tolina na bujjanjabi. Okitegeera ekintu ekyo? Abantu bona oba kiki? Abantu ba famire mwegumbulire nnyo omuze gw'okutulugunya bannammwe ababeera ku byeyo. N'okwata ssente za muwala wo n'ozirya gwe n'okola emikolo ne weeyagala, ne bbaawo ne mwesanyusa, ne muzimba ennyumba, ne muma ne mugula emmotoka, naye ebyo byakolerera okutuukako. Ayina abaana, ayagala abaana be nabo babe besomere ku masomero abalungi. Ennyumba gy'osulamu naye agyeyagaliza kyekyo ekimukozesa ekyamutwala e Saudi. Ayagala omukolo nawe gw'okoze. Bakadama bano beefiiriza essanyu ly'amaka. N'alekawo omwami w'e Uganda n'agenda e Saudi akole. Kinnuma nnyo okulaba ng'omuntu asobola okukwata ssente zo n'azirya ate n'atandika okukutiisatiisa. Bakadama mbaleetedde wano bangi mwabawulira. Waliwo n'omu muganda wa muli bubi yamuteresanga ssente ze kyokka nga yamubeererawo ng'akyali Uganda. Ne kadama ate ye bwe yagenda ebweru yeesiga muganda we n'atandika okumuteresa ssente. Bwe yamuteresa ssente zino muganda we yazirya miliyoni 5
ate natandika okumulogera ku kyeyo nga kyayagala afiire ku kyeyo naye nga byonna byonna abikola muganda we. Maama we y'omu, taata y'omu, baayonka ku bbeere limu, omu yadda ku munne. So nze kambeeko amagezi ge mbawa basisita bange bakadaama. Abantu abalungi gye bali, mu baffamire gye bali, naye ku 100 abantu abalungi bali 30%, 70% bantu bazibu. Oli asobola okubeera omulungi nga tonnaba kumuwa 10 kyo, naye amala okukifuna, naye atandika okuba n'ebizibu, ng'ate alabira ddala nti ekigenda okumujja mu bizibu ebyo ze ssente ze wamuteresa. Ekyo mulina okukimanya nti abantu babeera balungi nnyo nga ssente zammwe tebannaba kuzifuna, nga tebazirinaako access. Ne bamala okuzifuna kapa nga batandika okukyuka. Kati bannange nze mbuuza, ku nsi ya Katonda ono omuntu yeesigaani? Omuntu yeesigaani? Waliwo engeri yonna gyonna omuntu gy'ayinza okweterekeramu akasente ke n'akomawo nako nga talina gwakakwasizza? Nze ndabira ddala nga lyekkubo erisinga okuba eddungi. N'ebinene ebintu by'okuba nti mwesiga ono n'ono si birungi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwenna abasubscribinga, abalayikinga, abasharinga n'abakomenti. Mubeere bulungi, mweraba.